Yesu Kristo yeebazibwe. Bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akagenda mu ggulu, era Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe, kakubo ako akatono akalabibwa abatono era akatambulirako abatono. Ye Kristo gwe twogerako, ng'era emmeeme ze zitambulira kakubo ako. Era ffe tuba tubuulira enjiri, tuba twagala kuwangula mmeeme, tuli ba soul winners. Mmeeme ze tuwangula zitambulire kakubo ako, era kakubo ako kwe kuli omuyambi oyo, Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu, era nga gye tukoma okutambulira kakubo ako gye tukoma okufuna ekisa. Kati ekisa kino kituweebwa buli omu okusinziira ku kipimo ky'ekirabo kya Kristo ekiri mu ffe. Buli omu aweebwa ekisa okusinziira ku kipimo kya Kristo abeera munda mu mmeeme. Ekyo kyolaba mu Befeso 4:7 awagamba nti ffenna tuweebwa ekisa okusinziira ku kirabo ekyo ekya Kristo, ekipimo ky'ekirabo kya Kristo ekiri mu ffe. Kati ekisa ekyo ekituweebwa kye kitusobozesa okutambula olw'okukkiriza, nga tetutambula olw'ekyo kye tulaba. Kubanga bwe tuba tetunnafuna kisa kino na kitegeera, tuba tugoberera mateeka. Tuba tugamba amateeka gagamba bwe gati, amateeka gagamba bwe gati. Naye bwe tumala okufuna ekisa ekyo, kati ate awo tuba waggulu w'amateeka, kubanga tuba tutandika okuba nga Katonda. Tuba tutandika okuba nti obusika bwaffe oba obwakabaka obw'omu ggulu tutandika okwambazibwa ekyo. Olwo Katonda ky'ayagala kitandika okuba nga kikolebwa munda mu ffe nga bwe kikolebwa mu ggulu, kuba mu ggulu teri mateeka gabatwala, era ne Katonda talina tteeka limutwala. Kati ate ffe ayagala tube nga ye, naye baayagala ffe tube nga ye. Njogera ku mmeeme, si mubiri guno. Emmeeme gye njogerako, emmeeme gy'ayagala ebeere nga ye. Kati ekisa gye tukoma okufuna ekisa, tutandika okutambula nga tugoberera kukkiriza. Abantu bonna abatannafuna kukkiriza, abatatambula kukkiriza, bagoberera mateeka. Kati bwe tujja mu kukkiriza, Mukama aba atununudde kuva mu mateeka, era buli muntu yenna atalina kukkiriza ng'akwogera mu kamwa aba ali mu mateeka. Kyekyo kye tulaba mu Bagalatiya 3:23 awagamba nti ng'okukkiriza tekunnajja twali wansi w'amateeka, kubanga okukkiriza kwali kulina kwolesebwa mu maaso eyo. Okukkirizibwa kwe kwali kulindibwa nga kulyolesebwa, kulibikkulirwa. Ng'era kye tulaba mu Bagalatiya 3:24 ng'amateeka lyali ssomero nga litulengeza Kristo. Kati nga tugenda ewa Kristo ate ye y'atuwa ekisa. Olwo ekisa ekyo kye kijja n'okukkiriza. Mu kisa ne tufuna okukkiriza. Kati mu kisa we tufuna okukkiriza gye tutandika okutambula olw'okukkiriza. Kati okutambula olw'okukkiriza gye tumanyira nti akakubo katono, ate nga bakatambulirako batono, ate nga mmeeme ye katambulirako. So nga n'oli ali mu mateeka yakiwulirako akimanya akakubo katono, naye ate tayinza kugamba nti mmeeme ye katambulirako, kuba tannajja mu kisa, aba akyateebereza na kkuba bufaananyi. Naye kati mu kisa gye tulabira n'ogamba mmeeme. Kati eno mu kisa gye tulabira n'olaba n'okulaba nti mmeeme ye katambulirako. So nga wali agamba akakubo katono naye nga tasobola kukunnyonnyola mubiri gwe gukatambulirako, mwoyo oba mmeeme. Naye ekyo tukiraba eno mu kisa. Kati eno mu kisa gye tutandika okulaba buli kimu mu butuufu bwakyo. Eno mu kisa gye tutandika okulaba buli kimu mu butuufu bwakyo, ne tutandika okulaba nga Katonda bw'alaba era nga bw'ayagala tulabe. So nga eri mu mateeka bo batambula olw'ekyo kye balaba. Obubaka obwaleero tugenda kwogera ku kwagala. Lwaki twogera ku kwagala? Kubanga okwagala kwokka kwokka kwe kunnyonnyola Katonda kikyali, era okwagala kwokka kwe kusalawo ekinene mu kkula kwaffe, Kristo okkula mu ffe.
okwagala kuno kukola kinene. Ekipimo ky'okwagala ekiri mu ffe kukola kinene. Ffe ekipimo kya Kristo kikule munda mu ffe, mu mmeeme. Kati ebintu bye tugenda okwogera ku kwagala tugenda byogera olw'ekisa era olw'okukkiriza. Era ali mu mateeka bino bigenda musumbuwa. Muli abayeebuuza naye bino babitegeera batya? Babiraba batya? Bw'aliva mu kwagala n'ayingira mu kisa n'ayingira mu kukkiriza, aliraba engeri gye tubiraba. Naye kati essaawa zino alabisa amaaso gano ag'omubiri. Bwe twogera ku kwagala yakuwulirako era waakoma. Naye ate ffe twogera ku kwagala awulira nga tugamba okwagala kwe kuvaamu ekitangaala. Ow'amateeka ekyo takimanyi, ate ekitangaala kye kivaamu obulamu. Kuba ffe eno mu kisa tukiraba. Okwagala okulaba nga kuvaamu ekitangaala, ate ekitangaala n'olaba nga kivaamu obulamu. Kati ebyo biri eno mu kukkiriza, kuba obiraba na kukkiriza. Era eno mu kukkiriza n'olaba nti obukyayi buvaamu ekizikiza, era ekizikiza ne kivaamu okufa. Olwo n'otegeera nti ekitegeeza obwakabaka obw'ekizikiza, ekizikiza ekyo kyava mu bukyayi, era ekizikiza kivaamu kufa. Kati ebyo ali mu mateeka tasobola kubyogera kuba tabiraba. Jjukira eno mu mateeka boogera kibalabye. Ng'Abafalisaayo bwe baali bamala kulaba na maaso ne bagamba kino bwe kiri. Kuba eno mu mateeka basooka kulaba na maaso ne balaba ayambadde amaganduula ne bagamba wuuyo azze kabona. Maganduula, era Yesu tebaamutegeera kuba teyajjira mu maganduula. Naye ate abalina okwagala bo baamwawula, baamutegeera, era Yesu ye yajja ayogera kwagala. Kati olwaliro tugenda kwogera ku kwagala. Wuliriza n'omutima gwo ebigambo bino bisobole okuyingira munda mu mmeeme, bibeere ekitundu ku ekyo. Bantu ba Katonda abalungi, tugenda kwogera ku kwagala, era nga twogera ku kwagala kuno, okwagala ye Katonda. Era Katonda watunuulira bw'ati, bamalayika be batunuulira, oba kabeera omuntu yenna nga Mukama agenda azibula amaaso g'entegeera, amaaso g'entegeera y'omutima, nga Katonda agenda azibula amaaso g'omwoyo, obeera onoonya kwagala we kuli. Era Mukama wazibula amaaso g'entegeera yaffe n'azibula amaaso g'omwoyo, bantu ba Katonda abalungi, otandika okuwulira ennaku muli. Ebintu by'obeera olaba owulira ennaku. Kati ate nga Mukama akwongedde okumanya, naye ate okumanya kuno ate ne kwongera kukuleeta nnaku. Ng'olaba ebigenda mu maaso, ng'ennaku togyewulirako ggwe, wabula owulira ennaku eri abo abatamanyi, abali ku kkubo eddene erigenda mu Geyeena. Obalabanga bangi, olaba emmeeme nnyingi mpitirivu, nga wano ku nsi batudde mu bizimbe, mu masinzizo, makanisa, nga batudde era basanyufu, basinza batendereza, naye ogenda okulaba emmeeme zaabwe nga beenyiga bwenyizi mu kkubo erigenda mu Geyeena, beenyiga n'ab'omu masabo, beenyiga n'abayindi abalisinza bitempo, beenyiga n'abacyayina abasinza ebintu ebibumbe, bonna nga bali ku kkubo erigenda mu Geyeena. Wano mu mubiri ng'obalaba bali banjawulo mu bizimbe bya njawulo, naye mu mmeeme, mu mwoyo, bonna bali ku kkubo eri. Ekyo kati kye kikuleetera ennaku. Kati ekyo kye boogerako mu kitabo ky'Omubuulizi, Omubuulizi 1:18, awagamba nti, Omubuulizi 1:18, awalaga nti wisdom yeeyongera mu ffe, okumanya buli lwe kweyongera, ate owulira ennaku yeeyongera. Abo abalina okumanya kwa Katonda nga kweyongedde mu bo, ate ennaku yeeyongera. Naye nga si nnaku mbu tebalina kyakulya, tebalina waakusula, ennaku ebeera mu bo. Abantu abayitirivu obutamanya emmeeme empitirivu ziri ku kkubo erigenda mu Geyeena. Naye nga wano oyogera nabo bakulaga nti bo bamativu, era eddiini ze bamanyiza ezo zibatwala mu ggulu. Abalala bagaana okugamba nze oba ngenda mu Geyeena ŋŋende, naye eddiini yange yeeyo, oba Bukatuliki oba Musiraamu,
oba abalanga yalokoka naye nga naye ali ku kkubo erigenda mu Geena, akulembeza asimaye taata we ow'omwoyo, tamanyi nti ali mu kwegaana kitaffe. Naye ng'olunaku Mukama lwalizibula amaaso n'alaba emmeeme ye, alikaaba amaziga n'agamba naye bulijjo lino ekkubo lyenkutte. Kuba mu mwoyo teri taata mulala, tulina kitaffe omu, ye taata w'emyoyo gyonna. Kati buli lw'ofuna omulala bw'oti oba omuvuddeko. Kati yennaku abo abalaba mu mwoyo gye bawulira olw'emmeeme empitirivu eziri ku kkubo erigenda mu Geena naye nga tebamanyi ate tebakkiriza. Bo bamanyi kimu ekyo kye babagambye kyekyo, bo nga balabisa maaso. Bo balabisa maaso, n'alaba ng'omuntu gw'awuliriza gw'agoberera taata ow'omwoyo ng'alaba abadde n'ekkanisa nnene emyaka mingi, bamumanyi bamwogerako ku leediyo, ku TV. Kati ye nga mu kulaba kwe n'abantu abangi abakuŋŋaanirayo ng'alaba abantu abo bonna tebayinza kubanga baabula. Neerabira nti ekkubo ddene n'abatambulirako bangi erigenda mu kuzikirira. Bantu ba Katonda abalungi, twogera ku kwagala. Kati okwagala kuno ye Katonda. Kati Katonda bw'attunuulira bw'ati, bantu ba Katonda abalungi wuliriza bulungi, Katonda bw'attunuulira bw'ati, alaba nga bw'onaalaba omwana omuto, bebi gwe baakazaala. Omuntu oba olokose obeera born again, oba waakazaalibwa, obeera kitonde kijja ng'omwana eyakazaalibwa. Kati Katonda w'attunuulira abanga ggwe bw'onaalaba omwana omuto nga mwana wo nga baakamuzaala bebi bw'ati, naye n'omutunuulira bw'oti. Naye bw'omutunuulira bw'oti nga ggwe essaawa eyo owulira oyagala mmuwa busika. Naye nga bw'otunuulira bebi oyo omuwa obusika, baakamuzaala n'amaaso tegannatunula, talaba, tategeera, naye mwana we yagala mmuwa busika. Kakati ng'ekituufu obusika obwo yeetaaga kusooka kukula, naye ng'ate gw'olaba obudde buweddeyo yeetaaga mmuwa busika. Kati ng'omwana oyo yeetaaga kusooka akule, nga yeetaaga kusooka akule. Bantu ba Katonda abalungi, ng'omwana oyo yeetaaga kusooka akule, kati nga era ky'alina okwetaaga amata gasobola omuyamba okukula, nga yeetaaga amata gasobola omuyamba okukula. Kino njogera kyakulabirako, naye njogera ku mmeeme. Njogera ku mmeeme Katonda bw'atyo bw'atulaba. Kati ye Katonda bw'akulaba bw'ati, obusika bw'ayagala ottuwa si busika nga buno obw'oku nsi nti bakuwa ennyumba, oba nga ggwe owa mwana w'obusika omuwa ettaka lyo, omuwa ennyumba, oba olina wheelbarrow oba eggaali oba emmotoka naye ogimuwe n'engoye zo, ebyo ebintu ebikwatikako. Katonda ye obusika bw'ayagala ottuwa, ayagala ttuwa ye kyali. Ye kyali kyayagala ottuwa. Ye talina bintu bikwatikako nti biibino nti akutte emmotoka ye n'agikuwadde. Wabula olw'okuba ye mutonzi ayagala kuwa ye yennyini yenna akwewe buli kimu ky'alina, by'alina bye bino. Ayagala kuwe amagezi agage, knowledge of God. Ayagala kuwe understanding of God. Gino gyonna myoyo. Olw'okuba ye taata w'emyoyo, ye ayagala kuwe omwoyo we ali mu ye, spirit of God, omwoyo wa Katonda gw'ayagala okuwa. Bwe busika bw'ayagala otuwa. Kati olwo ye bw'amutuwa, buli kyonna ky'asobola okukola naawe oba ogenda kukikola. Buli kimu. Ky'ova olaba ye ayagala atuwe omwoyo w'okumanya Katonda, omwoyo w'okutegeera Katonda, kuba ebyo biri munda mu ye. Byonna biri munda mu ye. Kati ebyo by'ayagala otuwa. Ky'ova olaba bwe tufuna Kristo, ebyo byonna biri mu Kristo, nga tetunnafuna omwoyo w'okumanya Katonda, omwoyo w'okutegeera Katonda, kuba ebyo by'ebyobugagga ebiri mu Katonda by'ayagala otuwa. By'ayagala otuwa. Kati ng'ebyo bituwa, tusooka kufuna omwoyo wa Kristo, omwoyo wa Mukama. Nga bw'obiraba, nga olaba emyoyo egyo, nga olaba kiri mu Isaaya 11:2, omwoyo w'okumanya Katonda, omwoyo w'okutegeera Katonda, omwoyo w'amagezi aga Katonda. Kati emyoyo egyo gyonna 7 ayagala agituwe.
ayagala gyonna gyonna agituwe omwoyo we ajje mu ffe. Kati nga kyagala omwoyo we wajja mu ffe, ye omwoyo we atandika okukola ye Katonda byokka by'asobola okukola. Olwo kyayagala kikolebwe ku nsi mu ffe nga bwe kikolebwa mu ggulu. Naye tasobola kutuwa nga tukyali baana bato. Ekyo kitula mu Bagalatiya 4 soma okuva ku lusooka paka ku lwokuna nti omuto tasobola kuweebwa busika kubanga akyali muto. Kati waba akyali muto ewaka aba yenkanankana n'abaddu kubanga aba akyali muto talina kyasalawo. Paka ng'atuuse mu bujjuvu bw'obukulu. Ekyo kiri mu Bagalatiya 4 olwokuna paka ng'atuuse mu bujjuvu bw'obukulu. Kati kyava atuweereza Kristo nga Kristo alimu obujjuvu bwa kitaffe bwonna, obujjuvu bwe. Olwo Kristo ye ajje ayogere naffe ng'ali mu mubiri ng'ogwaffe kubanga kitaffe mwoyo, ate wano ku nsi okwogera n'omuntu yenna n'omutegeera bulungi naye alina kuba na mubiri nga ogugwo. Kati kwe kujja n'atuwa Kristo ajje mu mubiri ng'ajjiddemu obujjuvu bwa kitaffe bwonna asobole okwogera naffe, tulabe omuntu alina omubiri nga ffe tumuwulirize atulage ekyokukola, naye era tebaamukkiriza. Ng'ayagala tulaga omwoyo wa Katonda ayingira atya munda mu ffe, olwo omwoyo wa Katonda ye akola ebyo Katonda by'ayagala. Era Katonda ye n'atuteerawo amateeka. Amateeka ago gatuyambe otulaga Kristo oyo kabe ng'akapande akatusongera ku Kristo, nga bw'ogoberera amateeka gano gasobola okukulengeza Kristo n'omutegeerako. Kati amateeka gakutuusa ku Kristo kati ye Kristo ng'atandika okukulaga kitaffe ky'agamba kuba ye yamanyi kitaffe ky'agamba ye mwana wa Katonda. Kati nga buli eyeesibye mu mateeka yeeremesa okusembeza Kristo awulirize okuva eri Kristo. Kati ye ng'akyali ku kapande akatulaga Kristo, era nga buli akyali mu mateeka tagenda kumanya Kristo byazze nabyo kuba ate ye Kristo azze n'ekisa. Ekyo kye tula mu Bagalatiya 5 olwokuna, abo bonna abali wansi w'amateeka bagudde okuva mu kisa, tebali mu kisa. Mu kisa gye tutegeerera ebintu bino byonna bye twogerako. Era ye Katonda atuwa omwoyo we, omwoyo wa Katonda n'ayingira munda mu ffe nga wadde tukyali bato, ayingira munda mu ffe, ye omwoyo oyo mu ffe n'atandika okukaaba. Ng'akaaba olwakiri kye twagambye nti okumanya kukuleetera muli okunakuwala olw'abo abali ku kkubo eddene nga tebamanyi kye bakola. Kati omwoyo wa Katonda wayingira mu ffe, kyekyo kye tulaba mu Bagalatiya 4 olw'omukaaga, omwoyo wa Katonda ayingira munda mu mitima gyaffe, ye n'atandika okukaaba n'agamba kitange. Olwo ayagala kutuzuukusa tulabe nti banne kitaffe alina ky'atugamba. Ye mwoyo wa Katonda oyo gwe tulaba mu Bagalatiya 4:6 agamba akaaba naga Abba Father, ng'akaaba munda mu ffe ng'atulaga nti temukyali baddu, mulina obusika mu Kristo, mulina obusika. Nga Katonda ayagala tuwa busika naye nga ffe tetubiraba n'okubitegeera tetubitegeera nga tuli bato mu mwoyo. Kakati bantu ba Katonda balungi, tugenda kwogera kwagala. Kati Katonda okwagala kuno olw'okuba ye kwagala, okwagala kwokka kwe kutuyamba okukula mangu, ekikula kya Kristo ne kikula mu ffe. Kubanga okwagala kuli bwe kuti, okwagala we kujja mu mmeeme. Okwagala kuno kulinga nga bw'olaba kati eno ensi, Katonda yatonda eno ensi nga buli kye yatonda yekitonda ng'ekigendererwa tukiyigireko engeri gye tuddayo ewa Katonda. Nga buli kintu Katonda kye yatonda ku nsi kya mugaso otuzzaayo eri Katonda kuba kabonero nti omutonzi gy'ali. Buli kimu ekiri ku nsi ekyokulabirako katunuulire ng'enjuba. Enjuba eyo gy'olaba olw'okuba eyaka ekitangaala ne kibuna ensi yonna, ke kabonero ak'ebitangaala ky'ebitangaala. Kwe tusobola okubaako kye tuyigirako Katonda kikyali mu ggulu. Ye yatandikirako ekitangaala kyonna kyonna ekibuna mu ggulu ng'enjuba eyo bw'eri. Naye enjuba eyo gy'olaba tezikira era tewali kiseera bw'ezikira. Naye ate ffe ku nsi tulaba ekizikiza, obudde ne buziba. Obudde bwe buziba tekitegeeza nti enjuba eba ezikidde. Tebutegeeza mwe enjuba eba ezikidde, ate tekitegeeza enjuba evudde mu kifo kyayo, nedda.
ensi yeba etambudde, ensi yeba etambudde n'ekyuka, enjuba ye eba tevuddeewo, ensi yeba etambudde. Ate ensi yeba etambudde, ffe ne tulaba obudde obw'ekiro ne tulaba omwezi. Kati we tulaba omwezi ne tulowooza nti nakyo kitangaala, so nga omwezi ogwo kitangaala ekyaka mu kizikiza. Omwezi teguvaako kitangaala, omwezi gufuna reflection, enjuba yekubamu. Ffe ne tulaba nga olaba ekitangaala ekinaakuba mu ndabirwamu, n'otunula mu ndabirwamu n'olaba ekitangaala. Endabirwamu tebaamu kitangaala, wabula eba emulisa bumulisa ekiva eri. Kakati kabonero akalaga nti naffe buli lwe tukyuka ne tuva ku kwagala we kuba Katonda kwagala, buli lwe tuva ku nsibuko y'ekitangaala bwe tuti tulaba kizikiza. Tulaba kizikiza buli lw'ova ku nsibuko y'ekitangaala. Kati ensibuko y'ekitangaala ye Katonda kwe kwagala. Okwagala kwe kuvaamu ekitangaala, ekitangaala ne kivaamu obulamu. Bino bye njogerako osobola okubiraba. Bino bye njogerako osobola okubiraba bulungi nnyo. Osobola okulaba emmeeme nga bagiraze okwagala. Okwagala kwe kujja mu mmeeme, emmeeme n'emulisibwa n'eraba ekitangaala. Ate emmeeme weemulisibwa n'etandika okuwulira obulamu, naye nga kyatandikidde mu kwagala. Ate era emmeeme ebagiraga obukyayi, oba yo yennyini weeba n'obukyayi, obwo obukyayi ng'emmeeme etandika okwetooloola ekizikiza nga kiva mu bukyayi. Ekiddako emmeeme ng'etandika okwolekera okufa. Etandikira okwolekera okufa. Kati okwagala kuno bantu ba Katonda balungi kukola kinene nnyo nnyo nnyo. Ekikola kya Kristo okukula mu ffe kikola kinene nnyo, era okwagala kuno kukwatikako. Tokuwulira bulizi wabula kukwatikako era osobola n'okulaba. Kukwatikako era osobola n'okulaba naawe n'okulaba. Bantu ba Katonda abalungi, kati okwagala kuno naye twogera kwagala okwa Katonda. Omuntu asobola okwogera kwagala naye nga tayogera kwagala kwa Katonda, nga tayogera kwagala kwa Katonda. Ekyokulabirako, oli ayinza okujja n'agamba atunda katabo, era akatabo ako oba katugeze yakawandiika, oba n'agamba kwogera Katonda n'agamba atunda katabo. Kati wagamba atunda katabo n'agamba abaagala okugula akatabo mujje, ne mujja ne mugula. Kati we mugula akatabo n'agamba kakati gw'alina okwagala gulirako ne maama wo, gulirako ne mukwano gwo, gulirako n'oli, naye bonna basome akatabo ako bayongere okuyiga ebyawandiikibwamu, naye nga gw'ayogera gwe wawandiika akatabo. Kati ekyo mu kukyogera okyogera ng'ekiraga okwagala, nti bagule akatabo olw'okuba balage okwagala bali bannaabwe. Naye nga ekyamazima ku ntobo y'omutima gwo, gwe yawandiika akatabo oyagala kufuna ssente gye bakoma oggula obutabo. Kati gw'osobola obbagamba bw'oba olina okwagala gulirako ne mukwano gwo akatabo kano, naye ng'ekyamazima ku ntobo y'omutima gwo gw'oyagala kukola magoba bagule obutabo. Kati okwo si kwe kwagala kwenjogerako. Era okwagala kwenjogerako okuvaamu ekitangaala, ekitangaala ne kivaamu obulamu, si kwekwo. Kati okwo okwagala kuba kwa mu bantu, kwa kungulu, era tekuvaamu bino bya mwoyo bye njogerako nti ne kuvaamu ekitangaala, ekitangaala ne kivaamu obulamu. Okwagala kwenjogerako kwolaga emmeeme ne kuva kwagala kuva ku ggwe ne kugenda eri emmeeme eyo ne kugibikka, era ne kutandika okukyusa emmeeme eyo. Kwe kwagala nga kuviira ddala ku kigendeerwa ky'omutima. Kuba waliwo kuno okwagala okw'okusanyukira abantu, nga olaba kasitoma nga bw'onaagenda ku dduuka ogula ekintu, nannyini dduuka n'akusanyukira. Aba takusanyukidde nti akwagala, wabula akusanyukidde oli kasitoma, ozze ogenda muwa ssente kuba tomukyalidde. Kati okwo si kwe kwagala kwenjogerako. So nga okwo okwagala bwe kutyo kuli mu wantu wangi babuulira enjiri ne bakuŋŋaanira, kuliwo bangi nga bo osobola n'okusanga ba asha nga baabatendeka, osanyukirawo oti omuntu omweko ne haaga, osanga alina omwana musuneko ne ku ttama, nga okwagala baakubatendeka butendeesi. Okwo okwagala si kwenjogerako, kubanga okwo okwagala kwo kuba kunoonya bammemba, era ne bagamba wandiika wano n'essimu tukumanye gy'obeera, basobole okubala bammemba be balina, basobole okubakubiranga amasimu
okwo si kwe kwagala kwenjogerako. Okwagala kwenjogerako kwe kwagala ng'omuntu toyina ky'omwagalako, toyina kigendeerwa kyonna okuggyako okulaba nti omuntu oyo ajjuzibwa obujjuvu bwa Katonda, ajjuzibwa Kristo, omuntu oyo agenda mu ggulu. Ng'okwagala kuviira ddala mu mutima gwo, okwo kwe kwagala kwenjogerako nga kukwatagana ne wiiru eri mu mmeeme. Kati okwagala bwe kujja mu mmeeme, okwagala okwo kwo kunoonya wiiru, kunoonya kusalawo kwa mmeeme. Ng'okwagala okwo kwagala kubikke okusalawo kw'emmeeme, olwo Katonda ky'ayagala kikolebwe ku nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu, si ggwe ky'oyagala. Kubanga okwagala kwa kuno ku nsi oli ajja kukwagala akusanyukire, naye nga munda mu mutima gwe amanye nti akuteekateeka bakuwa ebbaasa, bakubulire n'ebya kyaki, eby'okuzimba ebyaki, nga kwe kwagala kwe bakulaga, si byakugenda mu ggulu. Kati si kwe kwagala kwenjogerako. Okwagala kwenjogerako ng'omuntu omubuulira ng'ekigendeerwa oyagala agende mu ggulu, ng'ate oyinamu n'okumanya nti bw'onaamwagala Katonda ajja kujja atuule munda mu ye. Omuntu oyo Katonda w'atuula mu ye, omwoyo wa Katonda w'atuula mu ye, omwoyo oyo yatandika okukaaba muli ng'agamba Abba Father. Omwoyo oyo atandika okukaabira munda muli ng'agamba Kitange, kwiga asobole otuzuukusa ffe abato ababa beebase nga tetutegeera, nga ne kye twagala tetunnakitegeera mu mmeeme. Kati okwagala okwo kwenjogerako okuwa Katonda kwe kukola ekyo. Y'ensonga lwaki okwagala tukwogerako, era abantu balaba okwagala kungi nnyo nnyo mu nsi, abasumba bagabana emmotoka, bakola na biki, naye ate bino eby'omwoyo abantu tebabiraba. Kuba okwagala okwo kwa kungulu. Kati okwagala kwenjogerako, bw'obanga ekigendererwa kya munda mu ggwe oyagala muntu ategeere Katonda era omuntu oyo agende mu ggulu, kwe kwagala okwo okukola bino ne kubika ku bibi bingi, n'osonyiibwa. Okwagala kwe kujja olw'okuba ko ye Katonda kutandika okugoba ekizikiza, ko mu butonde ekyo kye kuli, bwe kujja kutandika okuvaamu ekitangaala, ekitangaala ne kitandika okugoba ekizikiza, ekitangaala ne kitandika okuvaamu obulamu, obulamu ne butandika okugoba okufa. Kuba okwagala ko we kujja kutandika okunoonya wali obukyayi bwonna bwonna nga buvaawo, obukyayi budduka okwagala, ekitangaala ne kitandika okugoba ekizikiza, obulamu ne butandika okugoba okufa. Gwe n'otandika okuwulira emirembe mu ggwe, n'otandika okuwulira ng'oli wanjawulo, n'otandika okulaba nti ebintu luli bye wasabiranga mwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka, kati olabirawo ng'olina emirembe egyo giringa gya mwana muto, weebaka bulungi, tokyali ku puresha misinde gya nsi nga buli kiseera olina okuba ng'olina ekiddako. Olwo munda mu ggwe okwagala kuli mu kugoba ekizikiza, obulamu buli mu kugoba okufa. Okwagala kwo kwa mmeeme, kujja nga kutagetinze mmeeme, okwagala kwagala kuwiininga mmeeme eno. Kati okwagala okwo kwe kutusobozesa Kristo okukula mu ffe, kwokka kwokka bwe kuti kusalawo kinene nnyo ekipimo kya Kristo okukula mu ffe. Kyova olaba ye Kristo yatugamba kwagala, era n'agamba okwagala okutuukiriza, oba otuukiriza byonna byonna byonna. Teri ku nsi ky'oyinza kukola kirina mpeera kusinga kwagala, tekiriiyo. Kyova olaba Kristo atugamba mu Matayo 7:12, bw'okolera munno ekyo gwe kye weeyagaliza, naawe nga ky'omwagaliza, n'agamba ago ge mateeka era be bannabbi, nga kyategeeza bannabbi bonna bye baayogera n'amateeka, gwe tuukiriza kwagala. Bw'otuukiriza kwagala oba tukyali wansi w'amateeka. Kati bino ebintu bye twogera bya batono, abasigadde bajja biwulira naye tebagenda kubirabako munda mu bo, tebagenda birabako munda mu bo abasinga obungi, kubanga akakubo katono n'abakalaba batono. Naye ng'okwagala kuno we kujja kwe kuleeta kwe kuvaamu ekitangaala. Katonda kwagala, omwana we Kristo kitangaala. Tetusobola kumutuukako nga tetuyise mu Kristo. Bantu ba Katonda abalungi, nga tetutuuse mu Kristo. Kati mu Kristo ye yajja n'ekisa, naye ekisa kino kituweebwa buli omu okusinziira ku kipimo ky'omwoyo wa Kristo abeera mu ffe. Kati ekyo tumala okitegeera, kyova olaba tutunuulira nnyo Kristo okukula mu ffe.
naye ng'okwagala kugenda kukola kinene, naye kwagala kwa Katonda si okwagala okw'ensi, kwagala kwa Katonda. Olwo n'ebyawandiikibwa tugenda bitegeera buli kimu mu butuufu bwakyo nga bwe kiri, naffe bwe tugenda okubitegeera. Kuba n'ensi egenda kubuulira ebyefaananyiriza, n'ensi weba ebuulira ejja kulaga nti nabo babuulira kitangaala. Kuba n'ensi naye kulaga egoberera kitangaala. Y'ensonga lwaki olaba amadiini agamu ng'Abasiraamu n'amadiini g'Abayindi nabo bateeka omwezi waggulu ku masinzizo gaabwe. Kabonero akalaga nti bo bagoberera ekitangaala omwezi, naye nga bategeeza ekitangaala ekyaka mu nzikiza. Kati okuteeka obuteesa omwezi waggulu kabonero akalaga nti bo bakakasa nti bali mu kizikiza era kye bagoberera. Kuba omwezi teguvaako kitangaala, omwezi gulabika mu kizikiza. Kati ekitangaala ky'ensi si kya ddala, kubanga ensi kati nga ffe tugamba nti obwakabaka bw'ekitangaala tugenda kuba n'ebyambalo nga kitangaala nga biwewuka. Kati n'ensi naye ekkiriza nti abo abagenda okuyimusibwa muno mu nsi beebo abalina ekitangaala ekyaka, nga bw'olaba abantu ng'abazanyi ba firimu, abayimbi, bannabyabufuzi ab'amaanyi oba abanna bizinesi ab'amaanyi. Oliwo abaamanyiddwa nnyo, amanyikiddwa nnyo. Kati ensi yo gweyita ow'ekitangaala, era ekigambo celebrity ogaa nti oyo serebu kitegeeza kitangaala. Era olaba mu dictionary ojja kulanga serebu kitegeeza a guiding light. Kati ekyo kye kitangaala ky'ensi, nabo kye banoonya kumanyika, kubeera b'amaanyi. Kati wano ku nsi nabo kye kitangaala kyabwe, kyova olaba bamuyita star, munyeenye eyaka. Kati olaba biba byefaananyiriza, kuba sitaani aba ayagala akoppe, biba byefaananyiriza. Naye kye kitangaala eky'ensi si kya ddala. Kati okwagala kwe twogerako kujja mu mmeeme, naye okwagala kuno okujja mu mmeeme olina okuba nga gwagaba okwagala naawe olina kwagala kwa Katonda si okw'ensi, kubanga emmeeme teyinza kugaba kyetayina. Kati olina kusooka kubanga naawe ky'olina olwo gw'oyogera naye n'afuna ekyo gwekyo ekiri mu ggwe. Nga bw'olaba Kristo bwe yajja, bwe tufuna munda mu ffe ye kyali kyatuwa, ye kyali kyatuwa. Kati tosobola kugaba gwe ky'otayina. Kati naawe olina kufuna kusooka kwagala okwo okwa Katonda, n'osooka olaba kye kukola mu ggwe, n'otegeera kye kugenda okukola ne mu mmeeme endala. N'omanya kye kugenda okukola ne mu mmeeme endala, ojja kulaba nti okwagala kulina ekigendererwa kimu, kutuzzaayo tubeere nga Katonda bw'ali, kuba Katonda kwagala. Kati okwagala kwe kujja kutandika okuteekateeka emmeeme eddeyo mu kigendererwa kya Katonda nga Adamu tannagwa kuva mu kitiibwa kya Katonda. Kati okwagala kwe kujja olw'okuba okwagala Katonda kutandika okuba nga kubeera nga Katonda bw'ayagala tubeere. Kuba okwagala we kujja kuwangula okusala okw'emmeeme, the will of the soul, okusala okw'emmeeme. Awatali kwagala wabaawo bukyayi, awatali kwagala wabaawo bukyayi. Kati ng'okwagala kuvaamu ekitangaala, kitangaala ne kivaamu obulamu, n'obukyayi buvaamu ekizikiza, era ekizikiza ne kivaamu okufa. Bantu ba Katonda abalungi, kati okwagala ko we kujja munda mu ffe kutandika okubika ku bibi bingi. Okwagala we kujja kutandika otutumulisiza, ne tutandika okufuna omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okutya Mukama, ng'ebyo byonna okwagala. Era we kujja bwe kuti, okwagala we kujja kutuyamba okukula, Kristo okukula mu ffe. Naye okwagala okwo nga kwagaliza muntu agende mu ggulu nga tewali kigendererwa kirala kyonna kyonna kya ngeri yonna. Naye wabaawo ekigendererwa kyonna, olwo eri wiiru eba tekwatagana na Katonda, okusala okw'emmeeme. Wano we tusaba ne tugamba ky'oyagala kikolebwe. Kati buli lw'oba nga olina ekigendererwa ekirala kyonna kitegeeza ggwe ekyo ekigendererwa ky'oyagala, si Katonda ky'ayagala kikolebwe, naye ggwe ekigendererwa ekyo ggwe ky'oba oyagala. Kati okwagala kuno kwe kutuyamba okutegeera ebya Katonda. Era okwagala okwo atakuyina mu ye tasobola kugabira mulala.
ne bw'ayogera ebyefaananyiriza emmeeme ky'erina era kyegaba. Ate emmeeme ky'ogiwa ky'ofaayo owulirize nayo kyefuna. Ky'ofaayo owulirize nayo kyefuna. Kati emmeeme mu kuwuliriza wano eba esazewo nti kangoberere kino kandye kino. Kuba emmeeme mu kusalawo ewulirize olwo eba ekozesa wiiri okusalawo. Kati ffe bwe kyosalawo kiyingire mu mmeeme eyo kitegeeza kyokkiriza kyokkaanyiza nakyo. Weeweewo owulirize ebyensi, owulirize ebyobulimba, owulirize ebyaki, obikkiriza biyingire mu mmeeme eyo. Olwo oba osazeewo olye. Jjukira Mukama ng'ayogera ne Adamu ng'ayonoonye n'amugamba agenda mmubonereza kubanga yawuliriza omukyala, yawuliriza Eva. Kubanga okusalawo owulirize, ne Eva naye ne bamugamba yasazeewo awulirize omusota. Kati gwe okusalawo owulirize olwo emmeeme eyo oli mu kulya. Oba oli mu kulya. Kati byonna bye tukola okwagala okwo okubeera mu ffe tufube okulaba nti tukkiriza ebyo ebitwongerako okukula mu Kristo bye tuba tuwa amatu gaffe. Kati okwagala kwo we kujja kutandika okulaba nti kutuzzaayo tubeere nga Katonda bw'ali, nga bwe yali, nga bw'ali era bw'alibeera ye Katonda takyuka. Kati okwagala we kujja mu ffe kutandika kuleetera emmeeme okuzaalibwa omwoyo, ebeere mwoyo nga Katonda bw'ali mwoyo, esobole okuzzibwayo nga mu kikula Katonda bw'ali. Bantu ba Katonda abalungi, kati okwagala ffe tuleme kutunuulira butunuulizi nti omuntu omulaga kwagala ne kukomaawo. Tutegeere okwagala kikula kukola munda mu mmeeme. Olwo tujja kutegeera lwaki Kristo yatulekera tteeka lya kwagala, ng'era lye lisinga obukulu. Yagala Katonda, yagala muliraanwo. Olw'ekyo kyekukola munda mu ffe. Gwe oyinza okulaba abantu obabuulidde buulizi njiri n'olowooza kikomyawo. Nedda, ekigambo ekyo munda mu bo kisigala kyakaayakana nga kireeta obulamu, nga kibika ku kibi, nga kireeta emirembe. Kubanga obabuulidde lwa kwagala, kwagaliza abantu bagende mu ggulu. Naye wojja n'otandika okusomesa abantu bizinensi egenda kukola bwoti era okutereka ssente, okola bwoti ne bwoti, okola bwoti ne bwoti. Sigamba nti Katonda tayagala bakole bizinensi, naye kabonero akalaga nti munda mu ggwe oyagala bizinensi era gy'obaagaliza sigenda mu ggulu. So nga sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala binaakongerwako. Kati abantu babuulire bwakabaka bwa Katonda, ebirala binaabongerwako. Bwe baba nga bazzeewo nga baagala kutegeera bintu bigenda kugenda mu ggulu, ate n'obabuulira bizinensi, babuulire ebyokugenda mu ggulu. Ayagala okugenda ebyokutegeera bizinensi ajja kugenda egyagenze nga yo bye babuulira, nga kwe kusalawo kw'emmeeme ye, nga agenzeyo ng'ekyo ky'ayagala. Naye ate bw'ajja nga gwe weetadde mu kifaananyi nti obabuulira bye batwala mu ggulu, kati ate obabuulira bizinensi, ate mu ggulu tebakolayo bizinensi. Oba okitegedde? So nga sigambye kibi, naye w'obanga w'oli siga nti oli musomesa ku yunivasite bagambye osomese sabjekiti ya bizinensi, wabula nga weetadde mu kifaananyi nti obabuulira obateekateeka genda mu ggulu, era ng'omanyi nti singa olwo lunaku olusembayo bw'obuulidde banaaganyulwamu okugenda mu ggulu, babuulire bye batwala mu ggulu, babuulire bwakabaka bwa Katonda. Okwagala kugenderera kuwangula mmeeme, kugijja mu kizikiza. Kyova olaba okwagala kubika ku bibi bingi. Okwagala kubika ku bibi bingi era kakubeere kusonyiibwa. Omuntu alina okwagala okungi okwa Katonda era asonyiibwa bingi, kuba ekipimo ky'okwagala ekingi kibika ku bibi bingi. Bantu ba Katonda abalungi, kati okwagala kwe kuleetera emmeeme n'etambulira mu kukkiriza. Kuba bw'owulira ebigambo bino otandika okufumiitiriza ekigenda mu maaso munda mu mmeeme eyo, olwo otandika okukkiriza ki ekiri munda mu ggwe, n'obijja ku maaso g'okungulu, n'omanya ekitegeeza gw'olaze okwagala, ne mba mwawukanye n'omanya kati munda mu mmeeme ye okwagala okwo kuli mu kubika ku bibi munda mu ye, kuli mu kugoba ekizikiza, kuli mu kuleeta ekitangala n'obulamu. Olwo otandise okutambula olw'okukkiriza. Olwo oba tokyali mu mateeka, olwo otandika okuva mu mateeka otambula olw'okukkiriza. Ekyo tula mu Bagalatiya 3:12.
kubanga mu mateeka aye teri kukkiriza, era ne mu kukkiriza tewali mateeka. Njogera ku faith, kubanga bw'obanga okyali mu mateeka gakusongera e Kristo, bw'otuuka eri Kristo ate ye yatuwa ekisa, kati ye wali okukkiriza. Kati kyova olaba mu Baruumi 8:6 tugamba okugoberera endowooza y'omuntu kwe kufa, naye okugoberera omwoyo bwe bulamu. Kati okugoberera omwoyo eyo wali okukkiriza, gye tumanyira bino nti okwagala kukola bwe tunywe kuti emmeeme. Kati bino ebikoleddwa okwagala mu mmeeme, guno omubiri ne guliteekebwa mu nfuufu, ebiri mu mmeeme birisigala, okwagala okwo kulisigalamu. Okwagala okwo ye Katonda, kubanga Katonda kwagala. Kati kyobola ye Kristo we yamanya ekyo, ye yatulekera tteeka lya kwagala. Era tobeerawo n'ogamba oba yeerabira okwogera ku kino oba yeerabira ku kiri. Tobeerawo n'ogamba Yesu oba yeerabira okugamba abantu okuzimba ebizimbe, oba yeerabira okusolooza ssente z'okuzimba, oba yeerabira kuzimba kyaki. Nedda, yatulekera kwagala ng'alina ekigendeerwa. Kati gwe tolaba nga ye alina bye yeerabira. Okwagala kuno ye Katonda, era nga bw'olaba nti ye Katonda, mu ggulu waliyo okwagala, teri mateeka. Naye bino tubifuna lwa kukkiriza, naye okukkiriza kuno nga tekunnajja waaliwo etteeka, ng'etteeka lino lituteekateeka tutegeere Kristo. Kati Kristo bw'anajja y'anaatuwa okukkiriza okukwe, naye kwagenda otuwa, kubanga amateeka gaali nga kapande, nga ssomero erituteekateeka tulabe Kristo. Kati nga mu Kristo, kubanga okukkiriza kwo kwali kwa kubikkulirwa, okukkiriza kwajja na kubikkulirwa. Kyolaba mu Bagalatiya 3:23 n'olwa 24. Kati waaliwo etteeka, naye etteeka we lyaliwo baalina essuubi nti okukkiriza kulijja era kulibikkulirwa. N'olw'ensonga eyo okwagala kwe twogerako, yagala omuntu ng'omwagaliza agenda mu ggulu nga tewali kigendeerwa kyonna. Naye w'onaabuulira omuntu yenna enjiri, naye nga mu mutima gwo ofa kimu mubuulira musumba wo, n'omugamba omusumba waffe oli n'omala omutuukako, era omusajja oli, era n'omala otuuka butuusi mu kifo kiri, kitegeeza mu kigendeerwa kyo munda mu mutima gwo onoonya bammemba ba kyaki. Tozze kubuulira muntu genda mu ggulu. Era omuntu wagamba tajja kusobola kujja ng'ogamba kati ng'olaba nga atabulidde na njiri. Kitegeeza munda mu ggwe munoonya bammemba ba kyaki, tonoonya bantu bagenda, toli mu kuwiininga souls ng'oziwiiningira eggulu. Kati okwagala kwe twogerako ng'oyagaliza muntu genda mu ggulu. Naye oba omuntu omubuulira njiri bw'alokoka n'omuwa akapapula akaliko ennamba ya musumba okwaweereza ssente, n'omugamba kati oli awuliriza ne leediyo eno bweti, era ssente ziweereze kuno. Agenda okutuuka ne leediyo nayo nga balanga bulango muweereze kuno ssente. Agenda okutuuka ku TV gye wamugambye nawo nga obulango bwasookerako muweereze kuno ssente ku nnamba bweti, nga bwe buyitawo buli ssaawa. Kitegeeza ekigendererwa ku mutima eri bizinensi yakola ssente. Bantu ba Katonda abalungi, leero twogedde kwagala. Buulira yenna gw'obuulira nga ku ntobo y'omutima gwo omwagaliza kwagala kwa Katonda kuyingire mu ye, kutandika okukola ekyo ye Katonda yekka ky'asobola. Bantu ba Katonda abalungi, okwagala kuno kuyingira mu ffe kwe kugenda otuyamba okukula mu kikula kya Kristo. Kati oyo Kristo ye yatununula okuva mu mateeka, nga bwe tulaba mu Bagalatiya 4:5. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.